Mu 2013 Rev Faaza Charles Onen yali obwa Faaza era yasooka kusindikibwa mu kigo kya Anaka mu district y'e Nwoya. Ono yatwalibwa mu bifo ebirala mwali n'ekigo ekya Holy Rosary ssaako Radio Maria mu ttabi ery'eggulu. Ku ntandikwa ya 2020 Rev Faaza Onen yasaba okuwummula era n'akkirizibwa Ssaabasumba John Baptist Odama. Wayitawo Ssabbiiti bbiri ebifaananyi bitandika okuyita ku mitimbagano nga biraga poosita ze ez'okwesimbawo ekyatabula ennyo Ekelezia mu kiseera ekyo. Mu Augusito wa 2020 Ssaabasumba John Baptist Odama bw'atyo yamuyimiriza ng'amulanga okuzimula amateeka g'Ekelezia. Onen atubuulidde nti mu kiseera eky'okuwummula kye yasaba ekirowoozo ky'ebyobufuzi we kyajjira. I went for retreat for 30 days in Entebbe. After coming back, I declared my intention to contest for Gulu East. Every house, every building needs a solid foundation. Agamba nti mu kampeyini ze abantu be bamusondera ssente. Wherever I could go for campaign, people, instead of me giving them money, they were giving me money. I did not have money in my pocket. Sometimes I could go with a team of 4 people and we walk the whole day without food, without lunch, without anything. Ayogedde obuwanguzi bwe kye butegeeza eri abantu mu mambuka ga Uganda. My victory is a testament of the confidence the people of Gulu East placed in me. They looked at me as an alternative form, an effective form of representation. People are yearning for hope, yearning for good leadership. And I think this is the results of the election. Faaza Onen si musanyufu n'abo abeeyagaliza nga batuuse mu Palamenti. Take the issue of Corona, how the honourable members of Parliament walked away confidently with 20 million shillings. Yet those at the task force at the districts, different districts, they were not given much. It was not until people started talking, that's when shamefully some decided to walk back and return the money. Others came and surrendered the money to the different task force. You could see easily the desire for money. Agamba nti abantu nga ye balina kye bongera ku byobufuzi bw'eggwanga. The 9 years as a priest, I've learned a lot, and I think what will guide me is the virtue of obedience, the virtue of hope, honesty. These are some of the principles which I believe will guide me in the floor of Parliament. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ono obweyamo bwe yakoze eri abalonzi n'abutuukiriza ekinaabasikiriza okumukomyawo mu 2026.